Mukyala Bad Black message yentuuseko bulungi. Naye kingenda okugamba nti sigenda kwanukula kigambo kyange n'ekimu. Kubanga nze ndi pro ladies so akukakanya. Nze mukyala munnange ne waba akoze ensobi efaanana etya. I'll defend you. Nkuze ku bbali nkugambe manyi awakozeemu ensobi. Nekyenkugamba nti nkuwooninga ogusembayo. Nkusonyiya omulundi guno. Nekoddamu okuyisa erinnya lyange mu kamwa mpozzi nga tuli mu Uganda. Ngenda kunoonya and you'll face courts of law. Oyogere olete evidence ya buli kintu ky'oyogedde. Teri muntu yenna akkirizibwa kuyisamu mwami wange maaso in the disguise nti you're fighting for me. Mwami wange wabanga akedde nkya nawasa, he has a right because he's a Muslim. Wemba sivudde complain. Wemba nga nze mukyala we si complain nze, then who are you? He has a right okubeera ku TikTok and not having a fun like any other person. Kasaba nga tena gwa hatins. Netojja kuveeri ovuma omuntu kubago togambwako. Yes, yakuzeemu. Nja kumunenya nti yakoze by'okuddamu. Kubanga of course oli mukyala munnange no kudefending. But you have no right kunvuma. Era gwe guba gusembayo. Nja kukwata nkutwale mu mateeka. Sumu, message yonjiwulidde. I don't want you to sound like a dense person. Sagala sounding nga musiru. That is threat. Don't threatening nze sasoma naye mmanya amateeka. Kwate kubo genda mu mateeka tugende. First of all goyita bawo ye yasoose okwatakinga bawange. Ka video je kali ku YouTube ke nasoose okulaba I replied as the way je yazenga is attacking my man ngatadde mu family yange. That is what I have done. Ebyo byogamba mbugenda kuwoza sinze sitintima. Sitya okitegeera. Go in court, I'll be there. Tontisa, talk to your man to have a reasoning capacity. Tontisa, bange gwe yabadde avuma si muntu. Olinga n'amazzi naawe. Go, I'll be there. Ndi ex-convict sitya biduduma. Fuck you.